Minisita Janet Mukwaya amaze ebbanga ng'alambula ebitundu ebyenjawulo okulaba engeri pulojekiti gavumenti ze yassaawo okulaakulanya abavubuka n'abakazi gye zitambulamu. Bw'atuuse mu disitulikiti y'e Kisoro, minisita afunye okwemulugunya okuva mu bantu ng'abakulu abavunaanyizibwa ku kulondoola pulojekiti zino bwe batatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Wano minisita waaweeredde ekiragiro abantu bano bagobe ku mirimu. Extension workers are not here. So who is that person who takes responsibility of the recommendation that they made to me in Kampala? Chairman, sorry, they don't have a job. Minisita era yategeezezza ng'abo abaweebwa ssente bwe basaanye okuzikozesa obulungi basobole okuzizzaayo ate ziweebwe abalala abatannaba kufuna. Abavubuka mufune ssente zino mukole mugaggawale naye nange munsasule kubanga eri abaagala abalala. So nteekwa okulaba mu kibalo kino eky'ente zino nga nammwe nga bammemba mufunyeemu n'ate ne munsasula. Waliwo abakyala ab'Ekisolo minisita baasiimye olw'okukozesa obulungi ensimbi ezaabaweebwa. Mulabire ku bana abakyala ab'Ekisolo nti amawulire ge twogerera ku Simbamannyo wali e Kampala gaatuuka Ekisolo nga tegayiiseemu mazzi kunaabuuka. Minisita Janet Mukwaya akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'alondoola enkozesa ya ssente ezaaweebwa abavubuka ko n'abakyala okweggya mu bwavu.